Amanya nze Kafeero Tony, mutabani w'omugenzi Kafeero. Manya gange nze Kafeero Aaron, ndi mutabani wa mugenzi Kafeero. Amanya mpitibwa Martin Kafeero, nga nze musika wa Paulo Kafeero. Nze nagenda okuba omusika nga ndi mwana muto, naye nina emyaka 11. Meeting nagiganyi ekinsanyusiza. Ate baagala kunziba bwongo. Bagiganyi yadde. Bakusanzula. Ebadde yadde. Nina kugenda waggulu kuteeseza jyo. Tewabirabye nga balaajala. Ndowooza era ogenda tandikira. Mbako batandike ku meeting. Kubaana bassebo ne banyawo. Abantu baffe bannayuganda balungi bawagizi b'omugenzi. Bassebo ne bannyabo abantu baffe bannayuganda balungi abawagizi b'omugenzi. Bannakinoomu e Bulaaya bonna bajja batufolowinga baganda bange mikwano gyange ab'ekika kyange bonna abayimbi bonna amanya nga bulijjo omukunja Joseph Mugerwa muto w'omugenzi Principal Kafeero mutabani w'omugenzi Florida Nanos wamu n'omwami Nanganga Sarah Ngoma. Kubibaddewo essaawa eno nali sibanjulirangako mulaba fesi zaffe bwe tuvaayo kati essaawa eno gye bamu ku bana abaana abamu bo 11 abaasuulibwa abamu ye bano bagenda kweyogera ku Kimuli nga sina kutaka zindaalo ne tata bunene kayogereko Kimuli. Sooka okubeebaza bannamwoyo okutangaza amazima mu bantu n'okulaga obunyiikivu mu bantu. Ensonga zino bannange nsooka obaggulira ekituufu. Nanze nnende muganda wa Paulo Job Kafeero kitangaza Nanganga Woman. Nze bano abaana nabatwala mu kooti the siripu byanfuna nga bwe bagenda bakola ki bagamba bano abaana nabatwala mu kooti kufuna bwenkanya. Tekigasa bayimbi kwogera nti Kafeero awumule mirembe nga baasuula abaana 11 awumula ate emirembe ng'abaana be bali ku nsi bakola ki tebalina kika. Kitegeera nze kyensaba abantu ne bannayuganda nze ndi wano nze siri ku byanfuna bya Kafeero kube bo bagamba n'ogamba Kafeero talina bya bugagga bye yakola awula ebyobugagga byezadde lyenze ku nsi lyemmanyi. Era kyensaba bana abantu mube bagumu ndese ku baana ba Kafeero abe11 be bagoba nabo balage ennyiike baagala kumanya bazaalibwawa. Bannange okubeerawo nga toyina kika mu bwensi ne bw'oba oyina ssente zenkana zitya Kafeero esooka teyeganako kikaaki. Kafeero lumu yakima ebbaluwa ewa taatawe ng'agenda okweyanyula ewa Mugema. Ekyo kyonkyogera yajja ewa taata n'amugana ne taata ewa Mugema tebatumanyi. Taata n'amuwandiikira ebbaluwa agende amukiikirire. Nkyemmanyi bagenda ewa Mugema bagenda abantu abamulekerako mukulu Senkubuge, mukulu Anulu Benoni, mukulu Mandeevu yennyini ne bawolekera ani Kafeero gende wa Mugema. Era atwalayo ebintu bingi. Bwe yatuuka ewa Mugema yasooka kweyanjula nti njize ku lwa kitange Nanganga Woman. Taata tusonyiwe, jjajjaffe tusonyiwe okukula nga kitaffe tajjanga kweyanjula mu maaso go. Era ebintu ne babiwaayo naye bwe mpulira ng'abantu bagamba ebigambo ebingi byempulira bannange bikaabya abaana wole we bayita bagamba mwe temulina kika mugende muli enfufu. Ne banna emikwano gya Kafeero njagala mwekuba emitima mumanye ogamba otya Kafeero wumula mirembe ng'omusaayi gwe guli eno mugusudde mu Kafeero wumula mirembe tekigasa omusaayi gwe. Nze mmanyi omuntu bw'ozaala ekyobugagga kyo kiba ku nsi famire yo n'abaana bo nabo omwana wa Kafeero yamufaanana bambi ku nsi. Omuntu azaalibwa na mukisa si bugagga. Omukisa ogwo gw'ekika bwe gukulondolwa n'oba omuti ow'amaanyi. Mwenna mulabe Kafeero okuba ow'ettutumu lwakuba kika kye. Ky'obulaba yagamba nze
si okugoba muganda onoza gwotamanyi ku lusegere oba weeriddewo wekalukwe ate azayimba enyimba nyinza ez'obuwanga yagamba mu lulimi lwange embwa tebogolanga pusi buli muntu alina olulimi lwe nekyaniza otangaaza ensi n'abantu tetuli ku byanfuna nga bwe bongera era abaana tebali ku byanfuna abaana baagala musaayi gwabwe ekituufu bazaalibwa kafeero oba tebazaalibwa kafeero kyenkyokka nze ndi muganda wa Paulo Job Kafeero ab'olunyiriri ku kika bansaba amannya g'abaana ba kafeero mu kitabo kyaffe eky'olunyiriri ebukeerere kubanga wanzo yatukiikirira mutuufu simanyi namanya genyinza twalayo nga bawulira bino ebiri mawulire nga bawulira nti Kafeero azaala abaana bana nze kyatwala mu kooti mpakanya ekyaleetebwa nti Kafeero mukulu wange tyazaala abaana bana kubanga abamu yabandaga ate njagala baswazi baveeyo ekituufu bakimanyi swazi njijukira ffenna twali tukyali bato Kafeero n'abateeka mu moloka yapangisa na special n'abaleeta emachini mwenna nga bapaakinze mu mwalimu n'omwana wa Grace mukulu wa Kafeero n'abaleeta n'abagamba ono ye jjajjammwe muveeyo saagala emikwano gibawabye omanyi bagamba abaganda baagere bagamba nti oluganda bita nze swazi ne baba yeegaana baganda result bwe zijja nga baganda ebekwebali nze swazi namusonyiwadde kwa bino byansi mmanyi nze bano baganda ba swazi era swazi okimanyi wenyini omanyi nti bano batoobo kwa okuze nabo nze nakusonyiwadda Simon nakusonyiwa Nagawa nakusonyiwa muli musaayi gwange kyobola Kafeero yayimba n'agamba abaana bange ziba ntumbwe zange. Okay. Olunaku lw'eggulu baabayise okujja mu lukiiko oleete n'abaana bano ng'abantu ab'enjawulo mikwano gya Kafeero abakulu abamu be yawangaala nabo bakuŋŋaanye balabe butya bwe muyinza okugonjoola ensonga ze mwawalidde ne mugaana okujja mu lukiiko lwaki mwagaanye ensonga ezo omanyi omuntu bw'oba mu kooti ensonga zino zaaliwa Administrator General singa Administrator General ye yampise nanga mujje mu meeting n'essaawa zino bwe ngenda mu meeting yonna mba ndiddemu Administrator General olukwe mba ndiddemu ne kooti oluki ekisooka ne meeting gye nalabye temwalimu mikwano gya Kafeero abantu bemmanyi abeera ku lusegerwa Kafeero abalina n'ebyamabe mulimu mukulu Senkubuge mukulu Andrew Benon Kibuuka mukulu Ali Ndawula Marvin ne Mandevu okiwulira singa baabadde mu meeting nandize ng'omwana kubanga mbeera waki mwetowaze gyali naye ate sisobola kulyamu kooti lukwe Mandevu yabaddewo lwaki towaze ku lwa Mandevu yabaddewo naye ate abalala tebaakozesa ate mba ndiddemu kooti luki lukwe ekyo sijja kikola ki abayimbi gyali mikwano gya Kafeero n'abayimbi baabaddemu abayimbi kituufu baabaddewo naye okubeera mukwano gw'omuntu ne tusisinkana ku mwenge oba ne tusisinkana ku mulimu tekitegeeza nti oba mukwano gwange wabawo mikwano gyange gyaki egy'omunda lwaki njogedde Mandevu ye yaweke bwebamu abaawolekera Kafeero ng'agenda okweyanjula ewa Mugema njagala gyayogere kituufu ewa Mugema bayanjula ki kyekinteekesezza akaki Mandevu kiki watidde okujja mu meeting eyo ki ekyakugamba kye natidde okujja nze sitya ensonga ziri wamu wa Administrator General ne mu kooti kooti naye eteekawo provision y'okuteesaganya singa kooti ye yaŋŋambye muteese nandize nenyimukiramu era nentuulamu ki mu meeting kuno tekwabadde kunyoomola abasajja banaadde bakuŋŋaanya okulaba butya eminza solving ensonga nsaba bansonyiwe bakadde bange mbawe ekitiibwa naye ate nange sirinzekka mbawe ekitiibwa naye nange ate sirinzekka nange mba nyoomodde etteeka yaki ya Administrator General ne kooti ne famire banjiriddemu oluki abaana bano mbira mbaliddemu olukwe mbadde manyi n'eri famire yo bali abaana abalala bo tewabaliddemu lukwe tewabadde mwana n'omuwabaddemu
Swaziika. Ne Dube yabaddewo. Awo saategedde era nabadde sobola gibaamu. Nabadde sisobola kugibaamu kuba ensonga ziwadde Musota gino ziri ne mu kooti. Mbeera ndiddemu ekiragiro kya kooti. Wali ku TV omukulu Misach n'akuyita ojje mu meeting gw'omukaaga kumande ne mukkaanya bulungi tewalabise mu meeting osalabise mu meeting olw'ensonga namugamba akawayirako kajjukire nga njogera ensonga ezo bwe tuba tuteesa tulina teeseza eri waggulu kuba ziri waggulu nze saamunyoomye muwe ekitiibwa yali mukwano gwa mukulu wange n'ebbanga lyonna erituzze tukolagana kubanga abayimbi babeeramu naye nze kyensaba oba kyembasaba baganda bafaawo ne bannyinaffe ensonga ezo tuzimalire eri waggulu zijja okugwa bulungi nga tewali nakusikamu kuwa tugende eri kubanga essaawa eno wemuteesa ne muteesesa ebbali mistake yonna nejjeekolebwa muba mulidde mu mulamuzi olukwe oba ati Musota gino nsobi ki gyewatidde eyabadde eyinza okukolebwa bwegyogamba gyewatidde nga eyinza okukolebwa n'olya mulamuzi olukwe ensobi tezeebeera kiringa wonoova awaka omanyi ogenda tutuuka ku mulimu okole accident nekkuba ne babika nti mugerwa akoze eki afudde mistakes are common naye bagamba okuwonya kusinga okukola ki okuziza kusinga okuwonya kino kiwakoze tekyalaze nti mulina kyemusindiikiriza ekiri emabega ekyabaganya okujja mu miitingi tulina kyetusindiikiriza naye omulamwa tuli kugwa kooti so tunateeseza mu kooti n'ekirala otyo miitingi eyo tunuulidde nnyo omukulu Benon Kibuuka Senkubuge siya era nabakubira nembabuuza ne muganda ngende yabakubira mwe muli ne baŋŋamba meeting ffe tetugimanyi ofuna bulungi nali sisobola genda mu meeting eyo njagala eyimirire ku mivule bwekiti oba ku miti bwekiti eyimirire ku Senkubuge eyimirire ku Benoni emire kwalindawula otyo n'abalala tulyoke tujje twogere ku meeting lwaki abo lwaki mbesiga abantu abo kati nga Senkubuge nga wolaba omwana ono Senkubuge yalera Kafeero ne bamufuula ow'amaanyi bamulera amanyi nnyo ebyamabi ate kati wolaba nti n'ensonga n'okugenda ewa mugemu okweyanjula teyayitaani yayita Senkubuge n'ayita ne Kibuuka kitegeeza nti eyo nkwazo nnene nnyo emistake olaba eyo meeting zezituula eyo ensonga ziri mu kooti mistake nejjeekolebwa bweti abo tebakimanya obwedde muba mwakoze ensobi muba abaana bano mwabakubye wansi muba mubaleetedde obuzibu famire muba mugiye abantu bonna abali mu kintu kino abakyala abali kiri emabega muba mubakoze obuzibu lwakwekiriranya okutali mu makulu bwogamba obuli wa famire kikyotegeeza muba mugiye mutya nanti kati ffe tuliwo nga abakoze eki abagikiikiridde ffe tuliwo olaba mugerwa naye famire eri mabega erinza ensonga ezo zinaggwa zitya nze sinyoma bakama bange era sigamba nti babi abayimbi ye mukwano ffenna tuli musayi bino bintu byansi naye ensonga tuzimalire waggulu ziggwe nze nja kusanyuka nnyo n'okuteesa nja kuteesa naye nze naye sobola kuteesa mu bintu bwe bityo nze njagala batuyite nze nja n'okukubiriza Misach bannange otuuka ddi njamuyisangamu n'akasimu Misach mba tuli bubi watuuse dda akyo kyembanjagala ekyo omwami Balamu Irale Kisande ne mwami Mandeevu baali mikwano gya Kafeero babadde mu meeting eno nawo ne mubayisaamu amaaso ne mubanyoomera ddala otyo neyanziza nnyo Balamu okujja mu nsonga zino mbadde nga muwulira era nga mulaba ate era mujjukira obudde bwe yabeera ne muganda wange mayinza muganda wange agulumiza abantu bangi ate ne mwebaza nti muganda wange yamuguluminga ate n'avaamu nga muntu wamuvunaanyizibwa mwagadde nnyo naye abantu abamu babayingiza mu bintu bino nga tebamaze babuulira ebintu bino bigwa ku pano ki Balamu kyembadde nkusaba kintu eki sikunyoomye era saakunyoomye nsaba ompiseemu n'akasimu nkubulira ensonga ezo tulyoke tujja kuddamu tutuule mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa essimu yange eri 0750 959 obwa bulungi 666 Balamu nkunnyonnyole saakunyoomye webate era webakitomeza meeya Lukwago bwe yatukubira essimu ne tumunnyonnyola n'agamba ebintu bino nga biwanvu
kirungi n'ojja mu nsonga ng'owulidde paneeri egamba ki paneeri egamba ki oba sayidi egamba ki oba sayidi egamba ki tomala gayingira balamu okussaamu ekitiibwa naye tukubireko ku kasimu tusisinkane tukunnyonnyole tujja kugonjola ensonga ezo. Mwami Mugerwa, abasajja bano basazeewo ne bagamba balina kusooka kuziikulwa kitammwe omugenzi Naganga bakonfaminge oba ye yali azaala Kafeero mulyoke mudiringe ku kyokuziikula Kafeero. Si kusalawo mukama k'omuntu byonna tujja kubisalirawo eri waggulu. Si kusalawo nze Mugerwa kati sobola kusalawo nze Mugerwa sisalangawoko kuziikula Kafeero. Nze natwala musango nti abaana beekutuddemu nende tasalangawoko kuziikula Kafeero nende yatwala musango nti abaana beekutuddemu. Byonna ezo results zekikoze eki nezigenda nezizimba nezituuka ku ekyo. Nze ekyoba nti naba baagala kuziikulaani si ensi yeboogera era eri gye bijja okuggwera ebigambo byange ozinnyonnyola ensonga z'okuziikula Kafeero nze ng'owekika sobola kusalawo muganda wa Kafeero zino ensonga nazitwala mu kooti nazisooka wali Inspector General nazisindika mu kooti kooti we yasindika abaana ku DNA ne mbatwala ewandegeya abaana baali 15 buli omu ne tumusasula emitwalo 3 bwe bamala okubajjako omusaayi ewandegeya kooti ne badokita b'ewandegeya ne batugamba ti ekintu ekibako tetujjako muganda w'omugenzi musaayi yenna singa taatawo abaddewo bwe twandibadde tulina okukola kyokujjako ne batusindika nga abadokita ne bawandiikira kooti bwe bawandiikira kooti ebawe kooti order ne bagisindika ewa dokita Byaluhanga ne bamuwoga omulimu nga yagenda okukola ogwo omulimu gw'okukola ki gw'okuziikula nga laabu yewandegeya yeerinze sampo dokita Byaluhanga gyagenda okukola ki obaweereza. Mu meeting eyo bagambye ekirungi omugenzi Naganga yazaala Kafeero ate ye yakafa emyaka mitono emabega lwaki temuziikula jjajja w'abaana gwe mubamuggyako ssanyu? Okuziikula jjajja w'abaana singa nze abadde avuddeyo nga ŋŋamba njagala manya anzaala nandiziikudde taata wange naye manya bano abaana ba Kafeero be bali mu kooti si nende nze ndiwo okubabaakinga mabega basobole okufuna obwenkanya abaana ba Kafeero bano be bakomplaininga singa nze abadde akomplainga nandi komplaininze Naganga bamugjeyo manye ekika kyenkola ki kyenzaalibwa. Bo tebasobola bakebera ku sampo za jjajjaawe batugamba era ezo batugamba singa abadde mulamu naye saawa zino bano abaana tebasobola kuziikula jjajjaawe balina ziikula taata waabwe mu mateeka. Singa nze avuddeyo nze sisobola ziikula Kafeero bankebere DNA yange ate nze balina ziikulaani Naganga kati bano abaana tebasobola ziikula jjajjaawe babakebere DNA kubanga baana ba Kafeero balina ziikula kitaabwe. Singa Kafeero yabadde akompeni nga yabaddewo yandiziikudde Naganga njagala kakasa kituufu Naganga onzaala ne bano abaana ba Kafeero 11 be bagoba be baziikula kita ate nabo tebaagala wabula badokita kino nkiddamu nende ne baganda babakika kya Naganga si be baziikula Kafeero wabula amateeka ga gavumenti badokita be basawo nti be balina oziikula ki Kafeero bafune obujulizi obukola ki obusimba abantu abamu nze ekinnuma buli wamu bagenda baga nti nende yayagala oziikulaani Kafeero. Bannange nsaba mumpulirize ndi maaso ga kamera yammwe nze nga nze nende siina lukisa luziikula Kafeero. Olukisa oluziikula Kafeero siluyina. Olukisa oluziikula Kafeero baana be bawaaba mu kooti nga baagala bamanye Kafeero yabazaala oba si yabazaala kubanga bannaabwe babagoba. Nze siruyina olwo olukisa. Nze olukisa lwenina lwakuziikula kitange Naganga nga waliwo agamba nti si yakola ki kiyanzaala era nninza abagamba nti Naganga si yanzaala. Yagenda mu kooti ngambe Naganga bamugjeyo lwaki si yanzaala ne siina lukisa luziikula Kafeero kwa si yanzaala oli muganda wa wabula abaana bano abaagala obwenkanya mu kikooti omanyi
musobola okuba bakwano ba Kafeero naye nno olutalo lwa famire nga lwaguddewo ng'abaana beetemyetemye gwe mikwano gya Kafeero buli omu adduka ffe aba famire ffe tulukola ki tulusigalamu saawa zino abaana bano abeetemye sobola ogenda nempawabira kooti nti teyamala nsonga z'abaana bano naye bweba kooti yezirimu njagala kooti eramule obwenkanya kyoba olaba kooti yasalawo ne badokita twagala the final result eviire eddala ku muki ku mugenzi bayagala okujja kumugirwa nze kennyini nga njogera ne badokita ne bagaana ne bagamba bwe tunajja kumugirwa Joseph nebiddamu ne bisuula abaana nga babiri abaana era basobola okuddamu ne beetema nti bajja batya kumugirwa ne bagamba katwagala the final result ng'eviiridde eddala ku muki ku mugenzi ekyo ndowooza nkirambuludde ne mukola ki nemukitegeera mutabani bo ne bawala bo bagenda bagamba batuuze ku bannaabwe emaali bagiridde bagimazeewo ensonga ezo sanjangadde kuzongerako nnyo kubanga ekisinga okwagala olemesa DNA eno baana obutafuna bwenkanya mukulu Mandeevu ne mukulu ne madamu Robina be bamu abali mwezi ensonga kuba kooti abayita neyita abaagula ne abagamba bano abaana babatunza tisooka tebalina letter of administration ekirala tebalina buyinza butunda bintu bya Kafeero naye bo bwe badduka ku DNA bwangu DNA ne bafulumya nti bali baana bana ne baddukirawo mbamu ne batandika otunda ebintu by'omuki ne batunda amaka ag'ekajjansi n'ebintu bye ebirala DNA gye bakola omusaayi bagujja kwa omusaayi ogwo gwa DNA kwe bagujja bakwata abaana ne bakwata bannamwandu bagujja ku bannamwandu ne bagujja ne ku baana kati kyeneebuuza namwandu aba muganda wa Kafeero kyekintu kyenjagala okwebuuza bagujja ku bannamwandu ne bagujja ne ku baana nembuuza namwandu aba muganda wange bwema mpasiza omukazi aba muganda wange kuba aba mukazi wange naye taba muki kyobulayo waba ozadde omwana tebajja ku DNA ku mukazi bagamba bajja ku muki ku musajja kooti we yayite abaagula ne babagamba mwagula mpewo result zino eza DNA we zifuluma ng'abaana beeyongeddeko ku bana muba baagula ki mpewo kyekibatiisa naye ate bano abaana bo tebali ku bintu baagala funa bwenkanya kituufu bazaaliwa Kafeero bajimbe bannyaabwe babalage bataata abaki gye bava saawa zino bajimba bannyaabwe babagamba Kafeero yabazaala ne bajja ne bajimba ffe nze nkyali kasajja kato siina maanyi aba abasajja Kafeero bazadde bwe banankuba eŋŋungu kwe kuddukira muki mu kooti singa Kafeero aziikulwa nga si yazaala abaana bano muli beteefuteefu okwetonda n'okusasula bimnamu tuli beteefuteefu okwetonda era njafukamira buli gwe nabampisiza obubi naye era nkiwakana kubanga yabandaga yennyini naye ndi mweteefuteefu okukola ki okwetonda kyonna ekinnya kwetondera ensi kuba n'ensi ejja kuba etegedde amaki omanyi bagamba naliko ne muganda wange omu yaŋŋamba bw'obeera saawa zino nende oli muyeekera Museveni yali ayingira ensiko bamuyita muyeekera naye bwe yamala owamba bamuyita mununuzi saawa zino bampita muyeekera naye bwe naamala onunula ensi ne bamanya abaana ba Kafeero bajja kumpita mununuzi sitidde singa onaalema okununula mpoze nga sizaalibwa naŋŋanga wumala nga siri wa kika kyani naŋŋanga bansabye kubuuza ekibuuzo ekisembayo timwe muba banje emaali naye eya kitaawe gye yasikira okuva ku jjajja waabwe mwagiteekawa damu omubuuza ekibuuzo ekyo muba banje emaali tibatunda emaali ya kitaawe y'omugenzi Kafeero naye omugabo Kafeero gwe yali alina okufuna okuva ku jjajjaabwe ekyo ensonga ezo nze sina gwe naabanjiza ku maali ndi ku musaayi gwange Kafeero yakuba musaayi gwange ndi kuba n'abaana bakomewo muki mu kika kye muzeeyi yakubye nzirayo ku nsonga eri nze wekinajja nga bana kakasa baana bana wulira nkiddamu ng'ensi yonna endaba bantwale luzira bansi b'amayisa
nkiddamu DNA wenereeta abaana ba Kafeero nga banna bantwala eruzira bansiba amayisa ekyo nkyogedde nze Mugerwa Joseph. DNA we tugiddamu mu butongole y'amazima ng'eraga abaana ba Kafeero nti bali banna aga Katonda Mugerwa musiba amayisa yebyo ebyange mbyogera ndi muntu mulamu ngambye nga ntegeera nga siri muwunvu siri mulwadde nti ndi kundiri sinywedde nti oba nywedde kenge kubanze sinywa mwenge ekyo Katonda yakinyamba sinywa mwenge lwadde mulaba nti nfaanana Kafeero sinywa mwenge naye nkiddamu nti DNA wenereeta abaana ba Kafeero nga bana oba nga amendayire nti oba nziikulayo nnyabo nemuteeka kungu ekitasoboka naye wekiba DNA enereeta abaana ba Kafeero nga bana nga wekigambibwa DNA entuufu wereeta nga bali bana bansibe amayisa bansibe amayisa kuba nti obodde eddembe ly'omuntu amanya mpitibwa Martin Kafeero nga nze musika wa Paulo Kafeero. Nze nagenda okuba omusika nga ndi mwana muto naye nina emyaka 11 era jjajja wange yali anzisa ku busika yamala okunzisa ku busika yankwasa misase enkugenze yankuzizza paka bemaliza. Bwe twagenda mu kooti ensonga ezo ziri mu kooti ali misajja ne yatwandikira ebbaluwa n'atusindika mu kooti. Bwe twagenda mu kooti ne batukolera kooti order era kooti order egamba yeyo ka option eriwo yakuzikola kitammwe babakebera omusaayi ffe tetuli after money tetuli after bintu ffe twagala bwenkanya twagala kumanya musaayi gwaffe kubanga ogenda n'otambula bwoti ku kkubo ng'abantu bonna bakuyeeya nga bagamba bwe noonye ekika kyo toli bwa kika kya nkima okitegeera kyekyo ekituluma. Yes, kituluma naye yoka option yeriwo twagenda mu kooti baluga mulina kuzikula kitammwe yekka ni dokita bwatu wagamba. Amanya nze Kafeero Tone tabani w'omugenzi Kafeero. Batwaganya okujja mu meeting gye babayisemu ng'abaana b'omugenzi mutesengezi ensonga gy'emino zimalamu ekyaŋŋanya okujja mu meeting nsonga si za njawulo bakujja mu meeting nali badde ndidde mu famire olukwe ne baganda bange betuli nabo mu kintu kyekimu okuzuula amazima. Anti bennyini abatuyise mu meeting ate be batugamba nti tetuli baana ba Kafeero. Ate omu oba babiri kuba already results ziraga baleeta abaana bana kati kitegeeza abaana abana bwe bajja bakola ki balaga nti baana ba Kafeero. Nze nga nze oba ffenna tekuli alwanira maali tekisooka tulwanira bwenkanya ekirala. Nze kitange yafa ndi mu P5 sisomeddeeko okutuuka emaze senior 6 nga sisomedde ku sente ya kitange kati siraba nsonga lwaki mba nnwanira emaali nga nina n'emikono gyange wabula njagala ekintu kimu ndi mwana mulenzi enkya ngenda kuba n'omwana nga mbuuza kika kye na jjajjaawe namutwala kukuwa oba namutwala ku State Square mulage nti we bakuziika bwe kizuuka nga Kafeero si yanzaala kitegeeza mba nina kutulugunya mmanga nzaala andage gye yanzaala. Abantu b'otuusizzaako n'okuzannyira ku ddembe ly'omufu ogenda kubakolera ki? Awo ekyo era mba nina okwetondera ensi yonna naye obuzibu mbeera nina kutulugunya mmange kundaga gye yanzaala naye ate tandagangako walla wabula yandaga wano kuva buto tubadde nga tubeera n'ekitaffe. Nze nkuze ne maama wange. Manya gange nze Kafeero Aaron nga ndi mutabani wa mugenzi Kafeero
n'emyaka 16 kitange yandeka nga ndi wa myaka 3 kugenda 4. Simbu ngamba mbu njagala oziikula kitange nange nali sikyagala naye twagenda mu DNA eyasooka nga tugenze n'abaana na Uncle Mandela ne batukebera omusaayi naye omusaayi ogwo bagujja ku banyaffe ati omusaayi gwagenda okumawo nga gali tuli baana ba Kafeero naye nga tukuze ffe banyaffe batuga tuli baana ba Kafeero tukuze tumulaba okitegeera atubeeranga naye kati otwamala ne tuddayo mu kkooti waliwe twali tugenda twagenda n'omuntu omukulu omu kati tuddayo ne tugenda tufuna ku bantu abakulu kwali abalala baali tebabimanyiiko ne tufuna ku bakulu naga ekyo kintu kye mwakoze kyabuvunaanyizibwa ne tuddayo mu kkooti natugamba muddeyo mukebeze omusaayi kati ne tufuna ideas endala ez'okukebeza ku bataata ku bano abaliwo ku nsi ne bagamba kintu ekyo tekijja kuggwa bulungi mugende ku gundi ku soosi yennyini mugamba mbu ye taata wammwe yennyini bwe muba muggyako DNA mukebere abaana mukebere ffe nze saagala maali kubeera sigiryangako era sigikwata nko simanyi nawe efaanana nze njagala bwenkanya kumanya taata wange ddala ye taata wange nze gwe mmanyi kuba taata wange taneegana nko naye bana bakulu baffe abali we batwegana ate nga be batwala musaayi bakulu baffe kwaffe tuli bato tegera be batutesa naga tugende mu musaayi teri yali akiŋŋambyeko okujjako kuva omusaayi ogwo twakebera ate nga bakulu baffe be batutwala kitange taneegana nko naye njagala kuba bino ebintu biri mu mawulire okitegeera mba njagala nkakase nga nze kati omutima gwange tegutedde DNA yasooka okuvaayo yagamba siri mwana wa Kafeero ate nga nzi DNA eyo sigikiririzaamu njagala bwenkanya omutima gwange gutereere ntegere mbu oyo taata wange singa ebintu bino binaddanga Kafeero si yakuzaala towulire ng'onaaswala nnyo ne mbantu b'obeera nabo ne gy'onaatambuliranga ebintu biri ku ntanda nga wavayo n'ogenda tomala wa Kafeero. Of course nyinza okuswala naye era nze nga kyemmanyi ndi mwana wa Kafeero nekkiririzaamu ndi mwana wa Kafeero